Minisita wa Kampala ow'ekisiikirize era omubaka wa Nakawa East Ingnia Ronald Nsubuga bali mwezo naye ayozaayozezza Hajat Sharif Abuzechi n'omumyuka we Benon Kigenyi oluvannyuma lwa pulezidenti okubalonda okukulembera ekibuga Kampala. Bano era bakuutidde okwesiba ebbiri baleme okukoma okumujjukiza n'okumusaba ensimbi ezeetaagisa okukola emirimu gy'ekibuga Kampala. Nti omulimu guno gusoomooza nnyo kubanga bannayuganda bannakampala balindiridde okulaba kyogenda okutandikirako. Akati nno weteeketeeke gwe mulimu ogwetaaga professions zonna kubanga eringa gavumenti sectors zonna zikwatibwako: education, ebyenjigiriza, ebyobulamu, ebyobuyonjo. Bano pulezidenti yabalonze okudda mu bigere bya Dorothy Kisaka ne Ingenia David Luyimbazi abaagobwa nga baalangibwa okulagajjalira emirimu gyabwe ekyaviirako kasasiro w'ekiteezo okubumbulukkanatta abantu okufiiriza gavumenti ensimbi n'emirala. Bali mwezo ng'asinziira mu maka ge Mutungo asanyukidde ekya pulezidenti okujjuza ekifo ky'akulira KCCM Bwango, kyokka n'ategeeza nti ekizibu kya Kampala ze ssente entono ezigiweebwa okukola emirimu. Okusaba President Museveni okulaba nti awa abantu bano sente zigenda okukola ekibuga owamu ne parliament ku mulundi guno tuleme okwebaka obwebasu tukole omulimu gwaffe ogw'okukola appropriation nga parliament. Bali mwezo era asabye President Museveni nti nga bwe yasazeewo okwesiga Hajat Buzechi okukulembera ekibuga hamuwe n'obusobozi obukola ku binyiga bannakampala omuli kasasiro, enguudo embi n'ebirala. Kubanga twetwogerera tetulina dump site n'emwe eya kasasiro ezisinga zonna ziriirigo nti endwadde zisobola okuvaawo ne tufuna ate ekikanga bwe kinene okusinga n'ekyakiteezi. Ono era asabye Hajat Buzechi okutwala mu maaso olutalo olw'okulwanyisa enguzi mu kitongole kya KCCA nga Frank Rusanyakaana abadde akola nga akulira KCCA ow'ekiseera bw'abadde yaweze wiiki ewedde ng'agamba nti enguzi ettattanye nnyo enkola y'emirimu mu kibuga. Property y'ekibuga olina okugikonsolidatinga, olina okugikuŋŋaanya efune ebiwandiiko byayo osobole okuba nti ebintu ebyo bikuuma kubanga custodian yabyo, naye kati buli muntu ajja ayagala kubba mu bubbi. Mu ngeri y'emu bali mwezo alabudde Buzechi okwewala okutandikira mu kumulaga kola bikwekweto ku batembeeyi abali ku nguudo z'ekibuga Kampala, wabula asooke kulaba nga KCCA ezimba obutale mwena abasengulira. Bwe banajja ne bagamba nti bagenda kutandika kujjawo abantu bakolera ku nguudo nga tebateeseteese workspaces z'abantu bano bagenda kukolera, tebateeseteese butale kujja abantu bano ku nguudo kwateekamu butale n'ojja n'ogoba bugobi, ekyo ojja kuba okagudde. Bo bakansala okuli Edwin Senkuba ne Mutuuzo Vastina basonze ku bintu ebyenjawulo bye baagala Hajat Buzechi n'omumyuka we batandikireko. Ebimotoka ebyakasasiro bibadde tebituuka mu communities bulungi, enguudo eziri mu communities zaffe nazo mbi nnyo ddala era nga tusuubira nti executive director omupya gy'emirimu egimu kugyalina okutandika najjo. Bumenyi bw'amateeka bungi, abantu battibwa babbibwako ebyabwe olw'okuba nti tewakyali mataala. Almost Kampala yonna ejjudde enzikiza. Tusaba ideas ekyo nakyo akitunulemu. Mu ngeri y'emu abasuubuzi abakolera mu katale Nakawa okuli ssentebe w'abasuubuzi b'ennyaanya Seeka Kibirango basanyukidde okulondebwa kw'ababiri bano era ne babalaajanira okubazimbira akatale olw'embeera embi gye kalimu. Obutale bwonna we buli bwetaaga kulaakulanyizibwa, okulaakulanyizibwa bituuka ku mulembe. Kisinga kitwagala tuwongolera ku myala n'otukendeeza kasasiro mu katale kasasiro atiisa bubi. KCCA egyetuluyambe mu kutukolera ku myala gino kuba kati ffe tulina omwala guno ogw'emmanju eno twali twaguzimbako enkokoto, naye boba ate aliyo emmanju eno yajja n'asima enkokoto n'ayingira ne mu midaala. Kibiranga agambye nti abasuubuzi mu butale bafiirwa emmali yaabwe buli olukyanga n'abasuubuzi abalala bagambye nti abagagga badduka mu butale nga kati bagula mu supamaketi olw'embeera yaabwo nga baagala n'ensonga ya bukulembeze bw'abasuubuzi mu butale egonjolebwe. Kubanga kiba kitakolebwa era akatale kasigala obutale busigala buli ku ndooliito ezaawo nawali. Tuli mu mbeera embi ennyo, kasasiro kafiibwako ne bakasoma batuuka n'otugundako olwekyo. James Magala yakusakidde eggulire lino ku Rwabukedde TV.